Mukama Katonda ajjudde ekisa n'okwagala nga tugenda okuyigako beera wamu naffe mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tutambudde kwota eno era Mukama tukoze bulungi nnyo nga tutunuulira obubaka bw'omu bwengula obw'emirundi 3. Kakano tutuuse ku kyokuyiga ekiriko omutwe okugamba nti envumbo ya Katonda n'akabonero Kensolo. Ekitundu nno ekisooka kye tuliko kyakuyiga namba 11. Mukwano gwange ajja atugoberera ngera tutambulira wamu anzikiriza kakati tutandise okutuuka ku nnyoge. Tubuzayo ekitundu ekyokubiri ekyokuyiga namba 12 ate tuwumbewumbe ne lesoni yaffe eyo egy'okubeera ekyokuyiga eky'ennamba 13 naye njagala kuteekateeka ofune lesoni y'omu bwangu tusobole okuba nga tutambulira wamu. Musumba, ekyokuyiga kino bwe wakitunuulidde, envumbo y'akabonero ka Katonda, envumbo ya Katonda n'akabonero k'ensolo, envumbo abamu tetukitegeera bulungi. Nange okukitegeera kitegeerera ku byapa oba ku biraamo. Omuntu bw'akola ekiraamo ayagala bw'afa kireme kutankulwa buli akisanze okujjako abo be yakikwasa. Ate nga ne be yakikwasa balina kukyanjula nga bwe kiri. Envumbo eno eba ngonvu nga tebanagissa ku kintu, oluusi eba n'okwokyayookya. Naye babula okugissa ku kintu, oluusi bakubamu ne sitampu neesiba ekintu kino ng'ekigendererwa obuyinza bonna bonna oba okukisumulula buli munnannyini ekisibisa. Bw'aba akirese nga kya ttaka nga yali kisumulula oba gwe yalagira. Envumbo eyo zemanyi ziteeka kuba na mmyufu. Oli bw'asanga nga envumbo eno yayatika yayasibwa, kimanya nti waliwo yasomola ebyama, waliwo yasumulula. Yasumulula. Era edda nga nakati ekitegeeza ebintu 3 kinaki Taito nga mubeeramu taito tukiyite ki? Omulamwa. Ogwoyo ataddeko envumbo mubaamu erinnya lye ekisooka, mwabangamu taito ye n'ekitundu kyatwala. Bwannannyini oli bwakukubako envumbo bw'oba ogikubye ku muntu, ebyo byetegeeza kuliko erinnya lye, kuliko taito ye n'ekitundu kyatwala. Ekitegeeza nti gwe bagikubyeko tozanyirwako, oli wa muntu oyo agikukubyeko. Kituufu. Lesoni eno tunagimalira, tunaba tugezezzaako okutegeera, kugezaako bugeza okutegeera envumbo ya Katonda gyakuba yeeruwa era atukubako yaki, era ani akifuula ekyetaagisa abantu ba Katonda okubaako envumbo ye. Twasabye ozi. Yesebo. Okay. Kyagisanga mu kubikkulira essula 7 olunyiriri olusooka okutuusa ku Lwokuna.
Oluvannyuma ne ndaba bamalayika bana nga bayimiridde ku nsonda nnyo ez'ensi nga bakutte empewo ennyo ez'ensi. Empewo yonna erema okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva Ebuvanjuba. Ngalina akabonero ka Katonda Omulamu Nayogerera Wagulu Neddoboozi ddene ngagamba bamalayika abana Abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja. Ngagamba Temwonona Nsi Newankubadde Ennyanja Newankubadde Emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Ne mpulira omuwendo gwabwe abaateekebwako akabonero nga baali akasirivu kamu mu 14,114 abaateekebwako akabonero mu buli kika ky'abaana ba Isirayiri. Okay. Malayika ono ajja oluvannyuma ajja ddi mu kiseera ki mbeera ki eriwo Dennis? Ajja baseteese okuyiwa okuleeta ebibonyobonyo ku bantu abo batannakkiriza Katonda. Ono amugamba nti sooka olindeko tumale okubateekako envumbo, tumale okubaawula aba Mukama n'abatali ba Mukama. Ekimu ku byongera okukakasa nti ebiseera bye tuli mu biseera bya nkomerero ddala. Akabonero kano we kagenda okuteekebwa ku bantu ba Katonda. Ani ateekesako akabonero kano? Mukyala Kabiito. Malayika atumiddwa Katonda. Nolwekyo kabonero kaani? Ka Katonda Omulamu. Waliko n'ekigambo Katonda Omulamu. Yes. Kateekebwa ludda luwa? Mukadde kiwanuka. Kateekebwa ludda wa? Kateekebwa ku byenyi oba mu magezi gaffe. Agambye teekeko akabonero ku byenyi byabwe. Akabonero ku byenyi byabwe. Kakati awo otandikira okubuuza akabonero kano kasitampu Tatu kiipu kabonero ki ketwagala okukwatako wano mpola mpola? Naye nga ekimu ku bigenda okutulungamya kiri mu kubikulira essula 14 olunyiriri olw'esooka n'olwokubiri. Nendaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuuni era wamu naye akasirivu kamu 14,114 nga balina erinnya lye n'erinnya lya kitaawe nga liwandiikiddwa ku byenyi byabwe. Wali we twasoose okusoma mu kubikulirwa twalabye kabonero, Envumbo, siiru, ate wano tulaba ki? Linnya. Erinnya n'akabonero kyekimu oba biriwo bibiri? Waliwo akabonero ne wabeerawo n'erinnya, byonna byonna biri mu kyenyaawo. Kyenyi kiba kyenkanawo obunene nga kiteekebwako bibiri. Mukadde Erinnya n'akabonero byategeeza bye bimu kubanga tumaze okulaba nti envumbo erimu ebintu bimeka? 3. Birimu ekifo ekyakoleramu, birimu obwannannyini lyerinnya bwannannyini lyerinnya ate kyokusatu Tayito. Byonna kumpi bitegeeza bwaki bwannannyini bw'oba obikwataganyiza.
nolwekyo bigenda kujja mu ngeri ya tatu. Balikubeko ku kyenyi era batatu ngegasaaki Dennis. Musumba nga wetuze tuyiga nti ebintu by'enkomerero bino bigenda kubeera unusual nga si bya bulijjo. Endowooza emu ero egamba nti ebintu bya Mukama bw'engeri gye bigenda okubeera unusual tetumanyi oba kajja beera physical. Naye era nga Mukama yayagadde era kisobola kasobola beera physical emu ku ndowooza. Kyerakabiira Nsumba nze njagala n'okulowooza nti siiru eno oba envumbo eno eyinza okuba ekyo kye tulina ku mutima bwe tusomako mu Bafiripi 2:5. Tusomereko eyinza okuba choice eyo gye tukola katikati nga ijja okufuuka envumbo. Mumbeere nga mukulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. mubeere nga mukulowooza kuli. Mu Luzungu yagambye ati Your attitude should be the same as that of Jesus Christ. mu Bayibuli endala agamba atya? Having the mind Having the mind of Jesus Christ. Njagala tujjukire ebintu bibiri gye tuvudde. Ekisooka mulamu akiddala oguli wakati mu olutalo wakati wa Katonda ne Sitaani. Kikiddala ekikulu ekiri mu mulamwa gw'olutalo luno ennyabo kusinza. Asinzibwa ateekwa kuba na bisaanyizo ki? Mufuula waffe okusinzibwa aba na bisaanyizo ki? Mukadde Kiwanuka Ateekwa okuba nga alina obwannannyini. alina obwannannyini Ye mutonzi. mu musinzi oyo Yakola eyakola eggulu eggulu n'ensi n'ensi n'ennyanja ne byonna ebikola ki? ebigirimu. Criteria. Ensonga eyo gye tulina okujjukira ti wakati mu lutalo luno mulimu atalina bisaanyizo bino naye nga naye ayagala bamukole ki? bamusinze. Tabirina, tatondangayo, talina bwannannyini. Oyo abagenda okumusiiza agenda kubafuna atya? force kubalimbalimba Kubawaayo ku nguzi obulabolabo. Aba Katonda bayagala bamusinze agenda kubafuna atya? Mukadde Agenda kubafuna atya? Ekisookera ddala bateekwa okuba nga bamanyi nti yabatonda. bamanyi Nti waliwo eyatutonda era tulinako obwannannyini. bakimanyi Era mu Ezeekyeri essula ya 2:12 mmanyi nze Katonda wammwe nembawa akabonero, nembawa sabbiiti zange okubeera akabonero wakati wange nammwe mulyoke mumanye nga nze Katonda wammwe. Dennis kyokubiri ayita mu mukwano. ayita mu mukwano. si byampaka. Bombiriri mu muntu balwanira kitundu ki? Balwanira kitundu ki? Era omuntu alina kitundu ki mu kusinza ono oba oli? Mutima. Mu Nayogerera gwe mutima. Mu Luzungu kirwandiise mind. Sitaani alwanira mind y'abantu. Ne Katonda alwanira ki? Mind. Twakiraba Tima. nti kyagenderera mu kutuwa obubaka bwa bamalayika abasatu si kutuwa bubi, kutuwa information.
naye mutye Mukama mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango bwe kikoze kituuse. Mumusinzi oyo yakola eggulu n'ensi. Ayagala nga obubaka buno bumaze okufunibwa buli abufuna akole ki? Akole choice. Ng'okusalawo kuno kwagenda okukola kwankomeredde. N'olwekyo Katonda alwanira mind. Ne Sitaani alwanirira ki? Mind. Ng'oyagala obwannannyini bwo okukakasibwa akabonero okateeka ludda wa? Ddene saatugambye tikanaako okungulu kayinza okubaako okungulu. Ebyenkomerero tumanyi bwe biriba. Naye okungulu ani anoonyaako okungulu atamanyi babe. N'olwekyo akabonero kano kayinza okuba kateekebwa mu mutima gwa muntu. Kaakati bwe twagenza okusomako mu Okuva essuula 3:4 gye twasanze Katonda nga yeeyanjula eri Musa nti Mukama n'atendereyo erinnya lye. Mukama Katonda ow'ekisa alwawo okusunguwala akola ki? Ebintu bye Katonda byayogera ku linnya lye ze mpisa ze. Erinnya lye liteekebwa mu mayindi y'omuntu ze mpisa za Katonda. Kirabika mu kiseera kino eky'enkomerero, mu kiseera ekyakazigizigi ekyokulaba ennaku etebangawo kasookedde ensi etondebwa, Mukama Katonda ayagala babe nga batuuse ku ddaala bagamba nti ffe twasalawo oba kiki ekijja, ffe twakola ki? Twasalawo dda. Sumba okuteekebwako envumbo eno event egenda okubeerawo nti batukuŋŋaanyiza batutaddeko oba tulina ekitulungamya kyetusanga mu Befeso essuula 4:3 mukale tusomere. Nti bagenda tukuŋŋaanya ku Sabbiiti. Atuteekeko akabonero. Agerenga gundi ani atafunye. Katulabe awo Befeso 4:3. So temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu wa Katonda yabateekesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Omwoyo Omutukuvu wa Katonda agabirwa buli muntu mu kiseera kye tutamanyi, naye okuva wategeeredde ani yatuteekesaako akaki? Akabonero. Omwoyo Omutukuvu ono ajja lunaku lumu n'akateekako bba akawedde. Musumba takateekako lunaku lumu. It is a process. Nga bwe tulabye kwe kubeera ne mind ng'eya Kristo. Tokikola leero nogaa nti ekyo nkivuddeko. Tugenda tukula nayo. Yes. Tugenda tukula nayo. Okay. Kakati abateekebwako bano bafuuka ki? Balina ki ekibateekesaako? What qualifies them? Ennyabo. Musumba abateekebwako akabonero balina ebisaanyizo 2 era tuyinza obisanga mu kubikkulirwa 14:12. Ekisooka balina okugumiikiriza. Akabonero ke katuleetera okugumiikiriza, batusomereyo. Okugumiikiriza n'okukkiriza kwa Yesu. 14:12
yagambye nti awo wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Awo wali okugumiikiriza okw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Akabonero kano nga kawedde okuteekako, Katonda agenda kubeera n'abantu abalina okugumiikiriza nga bakkiririza mu Katonda, balina n'okukkiriza kwani. Then situtwale awo. Tulabye tugambye nti abantu bano abateekeddwako envumbo bayitiddwa abatukuvu ba Katonda. Ne batugamba nti balina okubeera n'okugumiikiriza. Awo wembuliza ekibuuzo, lwaki abantu bano balina okubeera n'okugumiikiriza naddala mu biseera bino eby'enkomerero? Mu lesoni yaffe gyensaba omukadde atusomereko, atunnyonnyola ekigambo okugumiikiriza ekitegeeza. Tusomere mu lesoni yaffe ey'Oluganda. Ekigambo eky'Oluyonaana ekitegeeza okugumiikiriza kiri upomoni, ekyandikyusiddwa obulungi nga obugumiikiriza butayuuga. Katonda ajja kubeera n'abantu abo mu nnaku ez'enkomerero abeesigwa gy'ali ne bwe banaagasimbagana n'okuwakanyizibwa awamu n'okuyigganyizibwa okukambwe. Kyabagamba nti okuyita mu kisaaki bayimirira n'obuvumu nga babeera mu bulamu obwetooloolera ku Katonda era obujjudde ekisa. Gamba obulimu obuwulize. Okusinza omutonzi mu kwekula 14:7 kuyimirirawo mu kuwakanya obutereevu ddala ekyokusinza ensolo nga bikiri mu kwekula 14:9. Kakati ssebo kirira ku kasemberayo ddala akaddirira akasembayo. Olutalo olunene olusembayo weewo living by faith, okubeerawo olw'okukkiriza tufuna ekisaaki era n'obulamu bwaffe bukyusibwa. Abagoberezi b'omulokozi abeeweereddeyo ddala tebajja kubeera bubeezi na kukkiriza mu Yesu, wabula bajja kubeera n'okukkiriza kwa Yesu. Omutindo ogw'okukkiriza kwa Yesu okw'ennaku envannyuma gujja kuba gwabwe, era bajja kusigala beesigwa n'okutuusa okufa nga Yesu bwe yakola. Tuyanziza mukadde, tulabye nti balina okubeera n'okugumiikiriza kubanga omulabe Sitaani awuluguma amanyi nti akaseera kaki katono. Naye nja kusabira tuddeyo tusome olunyiriri olwo okubikulirwa sura 14 onyiriri wa 12. Awo wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda era balina okutegeeza kwa Yesu. Tuyanziza mukadde, mu Luzungu agamba those that keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Tutera okusanga ebintu bibiri. Ekisooka nga kigamba faith in Jesus Christ, okukkiriza mu Kristo, ne faith of Jesus Christ, okukkiriza kwa Kristo. Ebintu ebibiri ebyo tubyawula tutya? Kyala Kabito. Okukkiriza mu Kristo. Ffenna tukkiriza nti Kristo yatufiiririra n'akomerera olw'ebibi byaffe, era okukkiriza kwaffe kwe tulina mwani mu Kristo. Naye okukkiriza era bwe tukikukkiriza n'omutima gwaffe gwonna tufuna obulamu obutaggwaawo. Naye okukkiriza
ng'okwa Yesu, okukkiriza kwa Yesu. Bwe tutunuulira obulamu bwa Kristo n'ebyo bye yayitamu naye n'asigala nga anyweredde ku kitaawe. Mu lunyiriri lwe tusomye mubaddemu okugumiikiriza. Alina bye yagumiikiriza n'akuuma okukkiriza kwe. Kati naffe bwe tunyweza bwe tugumiikiriza ebyo ebitubaako tubeera n'okukkiriza ng'okwa Yesu Kristo. Mukadde mu maaso gye tulaga ejjudde ebibonyoobonyo. Abantu abalina okukkiriza mu Yesu, Bayibuli egamba nti ne ku balonde oba nga kikola ki oba nga kiyinzika. Naye abantu abalina okukkiriza kwa Yesu ne wanaabawo okuyigganya okw'ekika ki bajja kusigala nga bayimiridde nga Yesu bwe bamwambula ensonyi n'anyooma ensonyi n'asigala ne bakuba ne badaaza ne bamuyuuza nga bamuzza eno. Okukkiriza okwo kwennyini kwe yalina kwe kugenda okubeera ku basajja n'abakazi abanaaba beewaddeyo mu kiseera eky'eggulira. mulingaga kye mugamba nti okukkiriza mu Kristo nkitegeera nti yafa n'azuukira yanfiirira nenkitegeera nenkimatira. Naye tutegeezeddwa mu biseera kino eky'enkomerero okukkiriza mu Kristo tekimala n'okuba n'okukkiriza kwa Kristo. Kansooke eri ewa Musumba, okukkiriza kwa Kristo kuno tukufuna tutya? Kwe kutya kwe twagala okutandikako kati. Katulabe okukola okwakola nga kutuuse mu mbeera enzibu nga naffe gye tusuubira. Tukisookera mu Getsemane 3:6. Manya Matayo 2:6. Awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiyitibwa Getsemane n'agamba abayigirizwa be nti mutuule wano ngende eri nsabe. N'atwala Peetero n'abaana ba Zebbedaayo bombi n'atanula okunakuwala n'okweraliikirira ennyo. Ngende maaso. Kyetulabaawo ekyewuunyisa ku Yesu kuteesa kiki mu lunyiriri omwo kyolaba nga kyewuunyisa okuwulira nga kikutte ku Yesu? Yesu Kristo okwetaba mu kusaba okwo. Kusaba yali musabi kya bulijjo naye agambye kweraliikirira. Yeraliikirira ki? Ebigenda okumutuukako. Yaba tagyetegekedde. Pulaani bagikola bonna from everlasting. Ate etuuse naye mweraliikiriza. Bayibuli egambye n'anakuwala. N'abagamba n'okubagamba mubeereeko wano n'ensabe. Ennaku endika etuuse okunzita. 3:9. N'atambulako katono n'avuunama n'asaba. N'agamba nti ayi Kitange, ekikompe kino kinveeko oba nga kinzika. Naye si nga nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Kiki ekyewuunyisa ku Yesu wano? Ekikompe kyekiruwa? Ennaku yamuyinga obungi. Yava mu ggulu nga kyekimuleese. Emyaka gyonna gy'amaze ku nsi ng'ategeeza abayigirizwa be. Mwana w'omuntu genda kukewa ati azuukire ku lunaku. Kakati kituuse. What really happened? Kiki ekyaliwo ennyo? Musumba, Yesu nga bwe yajja mu kifaananyi kyange
asobole okunfiirira. Kati essaawa yali etuuse Yesu okuba omuntu ddala kuba ekibi kyali kibanja nze kufa. Ekisinga okuluma Kristo mu kiseera kino nti kitaawe omwabulidde amulese amale okutuukiriza mission. Musumba ndowooza Yesu yali atandise okutegeerera ddala ekigenda okubeerawo, kubanga nze we nayonoona nalina kufa mirembe na mirembe, naye n'ajja n'afuuka ssebadduka. Kitegeeza yalina okufa, naye mu mbeera gy'alimu alaba nti okumponya nze naye alina kufa, naye jjukira okufa okwo kwalina kuba kwa mirembe na mirembe. Alaba kitaawe taliiwo, embeera ng'alaba yeeyongedde okuba embi, ne yeeraliikirira. Obulumi bw'ekibi busukka ku kutegeera obutegeezi, bugenda ku wala okusinga bwe tuyinza okubulaba obulabi. Ekibi kyayinga obungi ku Kristo. Bwe yali ng'atambula okusooka ng'atambula mu bantu, ekibi kyamulumanga era n'akaaba amazigo olw'abalema be yalabanga n'abantu. Naye kaakano mu kiseera kino ekibi empeera yakyo eteekwa, empeera y'ekibi kufa. Kakati wembuuliza agenda kusasula. Kati obulumi bw'ekibi oba oyagala oba toyagala wekanga bwekanzi nga bukoze eki nga bukutuusa ku kino okweraliikirira. wembuuliza asabye kitaawe wakisoboka ekikompe kino kiveewo. Ekikompe kino kwe kufa nga Kakembo bwe yandifudde. Mujjukira bwe twayiga ku kusala kw'emisango, emisango gya mirundi emeka? 3. Ogusooka gugenda kusalibwa nga tetuliiyo, ogugenda omulala ffe ffennyini ffe tugenda okukola ki? Ogusembayo wanakubwa nga asalira abaki? Ababi kiki ekigenda okubaluma ennyo nga basaliddwa omusango? Muliro guno gugenda okubookya. Kiki? Kwawukanyizibwa kwoyo yabatonda. Okwawukanyizibwa kwoyo abalinako obwannannyini nga amaze okubalaga kye yakola Okubalokola. nga tewaliiwo kirala kyonna kye yalayinza kunkolera n'embigaana byonna, nanga nti vaawo genda. Enwaiti agamba nti yegeyeena esinga n'omuliro. bw'okigasa Katonda bw'akutta n'akugamba nti kola ki? Genda. Kakembo ekyo ngenda kiregako. Lwaki sigenda kiregako? Kubanga Yesu yakiregako ku lwange. Kubanga nakiregako. Kuyita mu Kristo. Nakisasulira mu ki? Mu Kristo. Katonda kye yandigambye nze yakigamba ani? Bwe mbabuuliza ekibuuzo kakati ddala ekizibu. Ono bwe yasaba nti ekikompe kinzigyeko n'atamunyega, ddala yali amuvuddeko? n'akatono. Awo tusomeko mu Isaaya 5:3. Kuteesa ekibuuzo kyange okitegedde? Nkitegedde Musumba. Ddala yali amuvuddeko. Ono ddala yali amuvuddeko. 5:3. Olwetuma abapakala. Mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa, Katonda n'abonyaabonyezebwa. Kasome bulungi. Yafumitibwa Katonda. Yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Ani afumita? Kama. Ani abetenta?
mukubeta enta kuno ne mukufumita muno afumita ani? Omwana we mubutuufu yani? Ye Kristo. Gwayagala okuwonya nze yekuteesa. Ekibonerezo kyeyani muwadde ku luno kyona akiwadde ani? Is it a pretense? Katonda mukukola kino akuba awumba engalo oba yefaananyirizako bifaananyiriza nga akuba bw'aleka aleke. Omuntu oli gwagenda okuleka ku nkomerero agenda kumulekamu kaseera katono ate amuddire. Gwagenda oleka mu kaseera k'enkomerero agenda muleka for good. Buli kimu yakikola. Yesu bino abitegeera nti bwe nzikiriza ne bantwala ne bankomerera nyinza obutadde. Byaddala ng'oli etteeka bwe limubanja. Yesu akitegeera. Lwaki akitegeera bulungi nnyo? Pulaani yagikola. Architect wa pulaani eno n'ekibi akimanyi. Nekitaawa mumanyi. Kakati amusaba alina waatuuse n'alaba reality n'amugaa nti oba kisoboka ssebo pulaani tugikyuse. Naye singa bwe njagala. Yesu yasalawo atya okukkiriza ebyaddirira bigende mu maaso ng'ekibuuzo ekyo Mukama takizzeemu. Teyasindikayo malayika kujja kumugamba nti aguma nja kukuzuukiza ku lwokusatu. Teyamuweerezayo assurance. Yesu yaguma atya okukkiriza ebigenda okuddirira bimubeeko nga tafunye ansa emukakasa atalina akabonero kalabyeko nti fiya ye tetuukirire. Mulisoni batunyonyodde. Waliwo wali awali nti okuanga tetulaba. Kakati tusooke tulindeko ako. Oli mutuufu awo katuukirawo naye mbadde nyala tumale n'okusoma. Tumale n'okusoma 27 Matayo mukadde 27. Yagambye bw'ati naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna okutuuka ku ssaawa ey'omwenda. Obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu Nayogerera Wagulu Neddoboozi ddene ng'agamba nti Eri Eri Lama Sabakthani, amakulu gaakyo nti Katonda wange Katonda wange kiki ekikundesezza? Naye abalala ne bayimirira. Ekibuuzo ekyo kyaddibwamu. Olwo yatandise mu Gesusemaani lukyagenda mu maaso. Butereevu. Yabadde ne chance mu Gesusemaani esobola okubivaamu. Yabaddewo. Akati n'aguma kati atuuse ku kkome bamukomerere ku musaalaba. Essaawa yona yona ayinza okukola ki? Okugenda n'agendera ddala n'atazuukira. Naye essala gye yasabye tenaddibwamu. Mukama Katonda wange Katonda wange kiki ekikundesezza ddala yali amulese. Awo wali ekibuuzo kuteesa okugamba ki? Yali amulese. Kristo yali alekeddwawo asobole okuwanirira ekyo. Tontakudde wasiiwa naye ng'oyogedde bulungi. Enyabu. Musumba Kristo yali alekeddwawo olw'okuba yajja okufiirira Nakyembugwe awulirire eddala ekyo Nakyembugwe kye yandiwulidde.
awuliremu kiwulire oba akisasule era akisasule mu butuufu bw'okukisasula n'etteeka likole ki onaga nti gwe Katonda wennyini gwe wajja naye akkirize nti ddala yali muntu ddala si Katonda. mukadde katono bwe yali mu Gesemaani tulabye nti yalina abayigirizwa ali mu kusaba naye agamba ekikompe kinveeko naye nga n'abayigirizwa bakyalibwamu naki naye era akyatunulako kubamu n'abalala Peetero ne banne babiri agenze naki nabo naye mu ssaawa eno n'abayigirizwa be yali nabo baali bamaze okumukola ki okumwabulira ng'asigadde bwannamuki bw'omu teri agumya kati nga bw'atunula ekibuuzo kye yabuuzizza bw'atunuulya waggulu ng'alaba nzikiza naye ng'ate ateekwa ekikompe okukikola ki kyava agamba kitange kiki ekikundesezza ng'alaba takyalinawo suubi wonna n'ekyo omukisa omulungi nti Katonda kitaffe yali akyatunula olwakiwanuka n'olw'omuntu omulala yenna. Mbuulize ekibuuzo njala tufunze kubanga tulowooza gwe mulamwa gwa leesoni eno yonna. Ekibuuzo kigamba yali akyalinawo kacyansi akabuuka ku musaalaba guno ng'ebintu byali bitakyategeerekeka bulungi ng'ebintu byali bikalubye nnyo ekyenkanidde wano era akyalinawo kacyansi akabuuka ku musaalaba guno musumba kandi baddewo lwaki teyakikola lwaki teyakikola olw'okukkiriza kwe kuli kuluwa faith of Jesus. A faith of Jesus. Faith in who? In what? In his father and the nation he came to fulfill. Katulage bakatusomere. Batugambye bakasoma mu Luzungu mu Luganda. The faith of Jesus is so deep, so trusting, so committed that all the demons in the cosmos and all the trials on earth cannot shake it. It is a faith that trusts when it cannot see. Bakatusomere mu Luganda bannafa bayineyo. Okukkiriza kwa Yesu kwe kukkiriza okugendera ddala mu buziba. Abatuwuliriza mwenna. Kwesiga nnyo. Abatuwuliriza mwenna. Bino tubisoma tulinga nga abasoma sitole yawa si Wakayima naye si sitole. Bwagamba nti abagenda okuyimirira balina okuba n'okukkiriza nga kulwa kwa Yesu nga batuuse nabo mu mbeera eyaabwe eyakazigizigi. Kuno kwe kukkiriza kwa Yesu kwe tuliko kwennyini. Genda mu maaso. Nti okukkiriza kwa Yesu kwe kukkiriza okugendera ddala mu buziba, okwesiga ennyo, okweweerayo ddala nti ne baddayimooni bonna ab'omu bbanga n'ebigezo byonna eby'oku nsi tebiyinza kukunyeenya. Kwe kukkiriza okwesiga nga tekulina kyekulaba. Awo Yesu ali ku musalaba takyali ali mu kizikiza. Tewalooka alabako konna kayinza kumuzaamu ku ssuubi kugamba nti okukkiriza nga tewali kyekutegeera. Talina explanation. Believing without understanding. Okugumiikiriza nga tewali wakulindirira yadde. To hang. When there is little to hang on. When there is little to hang on. Okukkiriza kuno kwennyini kirabo kye tuweebwa olw'okukkiriza era kujja kutuyisa mu mutawaana ogutulindiridde. Okukkiriza kwa Yesu kuno okutuula mu mitima gyaffe kwe kutusobozesa okusinza Kristo nga omusukkulumu era mu bugumiikiriza obutayuuga ne tugumira byonna akabonero k'ensolo ak'omukubikulirwa bwe kalisibwa mu nkola. Okwekukkiriza kwa Yesu. Okwekukkiriza kwani? Abaddu be
n'abazaana be kwe bateekwa okuba nakwo nga batuuse mu mbeera. Naye enjawulo ki wakati balala kusoma kano kale so nno kino si kintu ekitaliiko we kiva ne kigwa bugwi. Abantu ba Katonda bazzenga bayiga okubeera abalamu olw'okukkiriza buli lukedde. Kati mu biro ebirungi mu bibi Katonda ng'awulikika ng'ali okumpi. Nga Katonda awulikika ng'ali ate ewala ennyo. Si nsonga abatukuvu banaabeera mu bulamu olw'okukkiriza. Ekiseera eky'okweteekateeka kye kino. Buli kigezo kati bwe kigumiikirizibwa mu kukkiriza kiyinza okubala ebibala eby'omuwendo mu bulamu bwaffe. Abantu bano okufuna okukkiriza ng'okwa Yesu tebagenda kubeera mu kkanisa malayika gye nekipakiti tusembera ine kwata ani atanafuna kukkiriza kwa Yesu. Ekyo tulina kukidevelopinga mu bulamu kati olw'enkola Yesu ekigenda okumuyisaawo emirembe n'emirembe azakolagana ne kitaawe. Musaawe naye akazigizigi kitaawe abuzeewo naye sitiiru akyamukkiririzaamu. Newankubadde mulaba tamutegeera anyweredde ku ebyo. Ekyenjawulo kikino kinjala tumanye kino ekitukolera n'akimaliriza n'abisasula. Okukkiriza kuno okuyinza okutuyisa mu mbeera ejja tagenda kutukulekera naffe tukoleyo okwaffe. Yesoosi yensibuko nakyo ekitukolera kyekimu ku byagenda okutuwa omusaawe eyo. Omusaawe eyo eyakabi tugenda kuba n'okukkiriza okuzimbiddwa ku mukwano gwe tuzze nga tukola naye naye nga nakyo kirabo. Oba ntegeerekese kirabo ekiva gy'ali ye teyakirinanga kirabo. Ffe tugenda kuba nakwo ng'ekirabo okutuyisa mu ssaawa enzibu. Akatono omusumba ke mbadde ndaba okusinziira ku kunnyonnyola kunnyonnyodde ndaba nga wagenda kubaawo akaseera ak'akazigizigi akatabeerangawo kasookedde ensi ebeerawo Daniel 12 nga Yesu bwe yatunuulira nga kitaawe alinga amwabulidde n'abakkiririza abalina okukkiriza kwa Yesu bajja kubeera mu ssaawa yemu nga Yesu alinga atakyalabika naye ng'ate waali okuyita mu bigezo n'ebibonyoobonyo ebyo. Kale webale nnyo Dennis tutwale mu kitundu ekiddako kadakiika nga ka tugenda kuyita mu bufunze. Tulabye nti tugenda kubeera n'okukkiriza okwa Kristo naye tuyize nti kubeera developed tekujja buzi ne bakukuwa kujja kuzimbibwa mpola mpola naye tukufuna kubanga tuyina kyetutegekeddwa mu maaso. Waliwo ebigenda okubeerayo mu maaso. Nja kusaba tusome mu Yokaana essula 16 olunyiriri olwokubiri. ekituteekesako akabonero olwabino ebimu Mukama waffe byalengedde ebigenda otutuukako. Bano abagobanga mu makuŋŋaaniro weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga naalowoozanga nga weereza Katonda. Twongereyo n'olulala lumu. Matayo 10:22. Matayo essula 10 olunyiriri lwa 22. Munaakyayizibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange
naye alinyiikira okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Kyetulaba wano nti abantu iba bafunye okukkiriza kwa Kristo bajja kuyiganyizibwa, bajja kugobebwa mu masinzizo. Niyinza wembuliza ekibuuzo nti kyetaagisa ffe okuyiganyizibwa olwedde tulina envumbo ya Katonda, tulina n'okukkiriza kwa Kristo, ate bino ebyokuyiganyizibwa byaki? Musumba kantandikire biri necessary ebyetaagisa. Kyokera eno ekyo ansa gyenyinza okuddamu ema si ffe tubiyita, ne Kristo si yabiyita, naye tulina empologoma oluguma ng'enoonya gweneekolaki gweneerya noonya gwesuula. kakati ate enkambwe ennyo nnyo nnyo gwemanya tyonaaliko akaki envumbo era bwe nabadde nga bububonero obwange obw'ensolo kyendowooza nti ketugenda okuyigako wiiki ejja akange yakaganye nayimirirawo busimbalala n'agamba nti nze oba kufa kanfe, Yesu ye wange nange ndi wuwe, ye Mukama Katonda wange yatonda eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebikola ki n'ebikirimu. Ekyo kyokka kyokka obusungu bwe kimuwa ateeka kukijjanya, si kuluguma kutakolako butakuzi. Yemu ku nsonga zange. Tuli mu nsi ya kibi, kwesa ayinza otukolera ebirungi byonna era naye akaaba alumwa olw'akabonero katutaddeko. Naye Setaani nga Musumba bw'agambye, Setaani asigala ayimiriddewo nga kyayagala kwe kutuukiriza kiri kyeyatandika nakyo wa mu ggulu, kubanga ayagala kusinzibwa, ayagala naawe akuyuuzeyuuze. Ate nekino njagala nakyo tukikkirize oba tukimanyi nti Katonda Setaani siiru Katonda gy'atutaddeko yalowooza nti ayinza okugisiiringulula n'agyasa gituggyeko. Oba ntegeereke nnyo olw'ensonga eyo kyava alwana byonna wadde nga tuliko siiru ya Katonda atusuuza gye tuli. Tudduke mangu mu kubikulirwa 13. naye boolyawo kati nga tetunatuuka ku lunaku luli, nga tetunatuuka mu kiseera kiri, tulina bye tuyitamu ebifaananako bwe bityo naye bitugasa. Biriviiringa omulabe ne tumutegeerera ddala, ne binyweza n'okukkiriza kwaffe, kubanga mu kusaasira kwe alina watutuusa n'azikira n'okaaba ng'alinga ataliiwo, ne weegayirira n'omuyita ng'alinga atawulira. Kituufu. Bw'omugumirako amanye okusumulula, bw'asumulula n'omanya nti n'okivuunuka n'otendereza, kigenda okudda olulala ne kisanga ng'ogumye okoze karakita. tugende ku kubikulirwa 13 olusooka n'olwokubiri. Ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja, ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'eby'eddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma, n'ogusota gwe gwagibwa amaanyi gaayo, n'entebe yayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Mu bumpiipi mukyala Kabiito, ogusolo guno batugambye guvaawa era ani aguwa obuyinza? Ogusolo guno guva mu nnyanja. Mu bunnabbi twayiga nti ennyanja kitegeeza abantu abangi. Era Setaani yaguwa obuyinza. Musumba batugambye nti Setaani yawa ogusolo guno obuyinza. Obunabbi buno bwatuukirira butya? Setaani yakolera mu bantu bakozesa. Okusooka yakozesa Roman Empire pagan, obwakabaka bwa Ruumi mu lutalo lwe, era tukiraba Abaruumi bakola kinene nnyo.
Piraato Omulumi yasalira Yesu omuki? Ani yakomerera Yesu ku musalaba? Yali Mulumi. Ani yafumita Yesu ekiso mu mbiriizi? Baani abasiiringa entaana? Envumbo gye bakozesa yali Abaalumi. N'olwekyo Sitaani n'obwakabaka bwa Ruumi enkafiiri oyinza okubagatta wamu nga Lesoni bwe yakoze. Naye ensolo eno bw'ejja eva mu mazzi ate yo ndala ginyonyola ssebo. Nze akange kewansabye kamaze. Mu bumpimpi tulaba nti Empula Constantine yali akulira empaya y'Abaruumi. Yajja ekitebe kye n'akijja e Roma n'akitwala e Constantinople oba saawa zino gye tuyita Turkey. N'aleka Roma nga nkalu tewali afuga. Waliyo babishopu abaaliyo nga bo bali ku bya mwoyo religious. Bwe babeera awo ne balaba nti oli agenze eri ne batandika okufuga ne politiko nga balina ebintu bibiri, ba bya ddiini ate ba bya bufuzi. Awe tugambira nti ogusota ne guwa ogusolo buki obuyinza. Kati awo bwa papa bwe bwatandikira ne babanga bafuga mu ngeri bbiri, mu by'obufuzi ne mu by'eddiini. Bwe bakulemererwa mu by'eddiini nga bakukwata mu by'obufuzi. Naye tulabe nti bwe tweyongerayo wansi ogusolo guno gulina ebintu bibiri. Ekisooka gwagala okusinzibwa, gukomandinga worship. Ekyokubiri guvoola Katonda. Era bwe twasomye mu lesson wenja kusaba mukadde atusomereko katono, twagala tulabe guvoola gutya Katonda. Ye okuvoola kye ki? Awo tugenda kuba tuwunzika lesson yaffe. Guvoola guti. Guvoola bwe guti. Nsooke n'omusajja ono. Papa wa kitiibwa kinene nnyo ekyenkanidde awo. Era asituliddwa nnyo nti si muntu buntu alinga Katonda w'oku nsi. Omusajja ono Papa agamba nti Papa Leo owe-13 yeewaana nti ffe ba Papa tukwata ku nsi kuno ekifo kya Katonda omuyinza wa buli kikantu. Okyayagala ngende maaso? Ebimu ku bye tulayo kibayita okuvoola. Ebigambo bino bikola n'amakulu agasingawo bwe tutegeera nti ekigambo anti nga bwe kiri mu Antichrist tekitegeeza awakanya kyokka, naye era kiyinza n'okutegeeza nti mu kifo kya Katonda. Kale Antichrist era kitegeeza mu kifo kya Kristo, era obwo buvoozi. N'ebigambo ebyo katusabe Musumba atuwengereyo okusaba. Mukama Katonda, olw'ensonga nyetategeera, Mukama waffe Yesu Kristo yagumiza bino byonna asobole okutemera Kakembo ekkubo, amuwonye okufa okw'emirembe, okwagala okukusuka okutegeera kwaffe, okwewaayo okukusuka okutegeera kwaffe. Nankwadde tetukutegeera naye tukwebaza. Tusinza olwaleero twagala bwe tuba tuyimba, bwe tuba tusaba, tubikole n'emitima egisiima n'okwebaza kiwatukolera mu nnyina Kristo Yesu. Amen.